Ne waliwo n'ekiseera wano Uganda lwe yaliko yadeyadeko. Idi Amin bwe yali ng'akyali wano nga tubatuma musajja wa omuwandiisi omukulu kalugambe mu kitongole ky'ebyobulamu Permanent Secretary of Health nti agenda agule eddagala mu kifo ky'okugula eddagala lya $5,000,000 n'agula lyemu kubanga lyabadde lisigaze emyezi 3 expiring. Amin nga tujja kumunnyonnyola nti omusajja gwe baalese mu office wali n'omutwalo gwa siringi bagenze okulaba omutwalo gwa siringi teguliiwo naye yagamasi yagubuzizza ng'Amin agamba nti ate gwagenzeewa yeebaddemu naye sebu wetwogerera kaakati omunyazi oyo yennyini ayinza okusigala kuyimirira mu kkooti wali n'agamba nti prove it kakasa nti nazitutte sinze ng'ate yeeyabaddemu yekka yeeyabaddemu n'agamba nti kikakasa nti nazitutte gamba namulabidde ddala ng'azikwata n'aziteeka mu nsawo n'agenda. Kati amateeka g'Ekingereza we gati gatuyambako ne gayambako ku bukulu pya obwo rule of law prove it. Idi Amin nga tojja kumubuulira ebyo yeebadde mu kisenge yesebo mwabaddemu miliyoni ya siringi yesebo yabadde yabaki yabannayuganda teriimu yezutte akati bamalanga okumanya nga tajja kuddawo kuwuliza biri byagundi agaye baloya be babagambe nti mukakasija ddala nti yazutte nga baga nti owaye sijja kweteekera ye musajja agamba nti bamukongoleko omutwe gudde wali yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggule ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku 0787 42 23 oba ku 075 234 036 Zion Camp suula mpya. Kakati nujja okugamba nti tuddeyo mu nkola eyo kakati ng'ate olaba mu kiseera ekyo nga tewali buli bwanguzi wano nze nali wano okuvamagamba ku mulembe gwa Amin obulyake bwali bungi n'akamukoka nali wano okuva mu mwaka ogw'ensamu 2 nsamu 4 nsamu 5 nsamu 6 ebyatula byange ennaku byalinga birala nesi buli bwanguzi obwo ng'era nga kizibu nnyo okugamba nti omuntu abuza amangu esente mu gavumenti ya Amin n'awulira nti ali mirembe. Kaakati awo wengambye nti waliwo ekiseera wano nga tuli yadeyadeko kaakati emitala wano sinaba kumanya ddala bulungi kubanga nayo mpulira babwekokkola naddala Kenya awo babwekokkola nti buli bwenguzi gyebuli awulidde kale banga gyebuli obwo obulwadde obunye nno ensi ate ekyennaku gye zikoma obwavu n'obukulu pya awulidde kakati ne bajja wabaawo ate ebirowoozo ebirala ate batandise n'okulowooza balina n'obujulizi nti foreign aid obuyambi buno batuwambo batuyambako naye obwongera ku buli bwenguzi butya ate akantu ako ikasaana okubuuza kakati obuli bwenguzi bubongerako butya sente ezikuweebwa nga teziko nnyo azilondoola nyangu za kubuza okusinga ezikazilondoola kakati nezijja nti mu foreign aid twagifunye teziriko nnyo azilondoola nawulidde kakati ezo nezibeera nga nyangu za kutumbula obuli bwenguzi
n'obulyake ye ate naakutendera ki ensi kati etandise okukkiririza ddala nti obuyambi obwo bayita foreign aid tebutuyamba sure naye nga tukaaba buli lwe tuwulira America oba UK ng'egamba ngenda teekako natti omuntu mumala kukyetegereza nnyo nimuleka muvumbula bwe bwatandika wano omwaka nga 47 awo batandika 1947 batandika ekigambo kyokugamba nti batandike foreign aid olwo yakola naye tiyajja waffe yagenda kuyamba mu nsi za mu Europe ezaali zinse mu sematalo owokubiri Abamerika ne bakolayo plan gye bayita Marshall Plan. Marshall yali Secretary of State, yali ambassador waabwe omukulu, Minister of Foreign Affairs. Yayiya okugamba nti America ewe ku nsi ezo obuyambi ziddemu zezimbe. Era we bateekerawo ne banka eno gye muye gye bayita World Bank. Yayitibwanga World Bank. Yayitibwanga IBRD. IBRD, the International Bank for Development, for Reconstruction and Development. The International Bank for Reconstruction and Development. Kakati lyali ngeri nya kana likyuka mangu awo nasoka World Bank. Ne siyo kazi kyekyuse. Bwatandika United Nations mwaka 2007 kyayitibwanga United Nations. Yayitibwanga United Nations Organization. Kati oyavaako bayagwawa. Yavaako United Nations. World Bank. Kakati World Bank ezonna program yatandika ey'obuyambi obwo neekola mu Europe awo yakola bulungi nnyo eziddawo nezezimba ne balowooza nti osanga kinayamba naye njaga kubuulira kasooka foreign aid etandika mu Africa ano gye bayita wansi w'eddungu lya Sahara okuva mu mwaka ogwanangamu 7 okutuusa kaakati ezo ensi ezo zakatuwa trillion kekayiti ketwandise akase ka dola namba obwavu twandibe twabuvaamu dda ne ate kumpi bweyongeza oyinza ogaliibana emiyenga wano muyima gabagaga gonna yesebu negendi wafisisi olaye gwefaanana gendi kalamojja ekyaliyo n'abatalina abalina esaati emu nga gyayambala omwaka gwonna obwavu bukyali bungi nnyo kakati anagalinda ye nti abaffe baazira obuyambi buno bali batya omala kwetegereza nojjukira yali president wa America bamuyitanga Richard Nixon yali omusajja eyewunyisa bamubuuzako olwala ne bagamba nti abamawulire bamanyi okusikisa president wa America alinayo press conference zakuba ne batuula wayi ne bamubuuza nayanukula ne bamawulire amubuuza nesebo Mr. President esente zaffe zetwonoona mbutuyamba abantu ba foreign aid tubawamba foreign aid zifaaki naga mulowooza nti ziyamba ffe era bwetegereza ogenda kukyewuunya ogenda ziyambabo n'entalo zino foreign aid ekimu ku bintu ebireese entalo zino zonna sibowoozi nyingi nnyo mu Africa bebawaayo akasente benyininyini bayinza okukalwanira bano bebakawadde kuba bwotegeeza nogamba kati ekirwanyisa abantu e Somalia aba kiki bonna Basomali kumpi kiki nabe n'ebintu ebibalwanyisa ate nga biva bweru ekyo nokiteeka wali n'ogamba nti abaffe ddala watya nga twagizize foreign aid entuga tugiggaddewo ate kati wetutuuse bagambye nti nzibu nnyo n'okweyambula kubanga kati embalirira gye twayogeddeko luli bwe bagambye nti obuse 52 ne biliyoni obuwumbi oba 7 meka ezigenda okusasula amabanja ag'esente zetwewola 17 ndowooza owedde 17 ezisasula amabanja bayinza n'okwewola basasule amabanja bewola ku Petero basasule Paulo kakati eyo yonna byetaaga okwegendeza mpola naye bannaffe abali mu Parliament bano bangi nnyo
bembuusabuusa baddala abandi bali basana n'okubeerayo n'obunene bwayo bwokka butiisa neŋŋamba nti bakolayo ki 529 kumpi 540 ne batwala esiringi z'Abannayuganda buli omu akadde ka siringi buli lunaku buli lunaku we batudde noga nti milioni 540 ezo. Otegeeza ki nti buli lwe batudde kakadde buli omu yalawense mugendo omu atwala kakadde buli lunaku we batudde si mitwalo 10 gendo balemu ojja kwaba akadde kawera. Sente nga ziba nyingi. Sente ziba nyingi. Njagala kubuuzaamu Oweekitiibwa naddala ku nsonga y'ebitongole ebiteekebwawo kubanga tukimanyi bulungi nti Uganda wano ebitongole bingi ebiteekeddwawo okulwanyisa obulyake. Naye oli ayinza okubuuza n'agamba nti waliwo kye bikoze okusobola okulaba nga bitaasa ku mbeera. Katono nnyo. Tebyaweebwa maanyi gamala. Kyangu n'okukukwata n'okangabala n'ogamba nti mugikakasize ddala nze nabbye nze nadidde nguzi nekibalema okuprovinga. Ekyo kyekiremesezza. Ekyo kyekimu kubiremesezza. Naye bwe tuva mu mbeera eyo tuba tugenze muwanakyemalira nti mateeka tuba tugamenye. Waliwo ekiseera ensi w'ogambira nti weetuuse wano amateeka ag'ekizungu agamu tujja kugabuukako. Ag'ekifalansa edda ge galinga gagamba nti gukusinze okutuusa nga weewozezzaako n'ogamba nti nedda tegunsinze. Bano basaanira kisaayidi endala egamba nti tolina musango okutuusa nga bamaze okukusingisa. Kituufu. Ge tukolera kaago. Omufalansa alina kiri. Yagamba nti twakukutte edda gukusinze okujjako nga weewozezzaako n'ogamba nti baneesinze nagwezizza. Bano bagamba nti olina eddembe oli wa mirembe tolina kantu konna okutuusa nga tufe ffennyini tumaze okukakasa nti gwe wagwezizza. Kakati obwe tumala bwetugamba nti tukyusizzaako kwako katono. Naye nno kibu abazungu bajja batusigamu ensigo wano ezigamba buli kantu konna tukola nga bwe bagenderera ate nituva tugamba nti kati twagala traditions tetwagala byabuwangwa tuli ku byobuwangwa by'abazungu. Owulira nti gundi yafudde ne bakuba emizinga 6 n'ogamba nti kuva ddi nga Afirika bakuba emizinga nga munnaabwe afudde kabeere nga yabadde kabaka ne bakuba emizinga buli gumu gula sente meka zo zivaawo gye givaawo bagikole katwe nedda sebo tebagikolayo. Awo munaffe Nixon yagambira mulowooza ntuyambabo ffeffe yamba ffeka mu ntalo zino zonna nogamba kaduli e Sudaani luyinda basula ebbomu buli ssaawa be bazikola nedda si bazikola zivaawa eri mwe mulwana nga mubasasula nga bagamba Katonda yeebale. Era olya nti olutalo lwaguddewo e Uganda ng'agamba nti Mukama yeebazibwe nga mugenda mulagiriza emundu endala omutwalo guugwo nga bagamba nti factory zaffe nti kati mujja kukola ssaawa 24 musobole okukola emundu Abafirika bagende battiŋŋane abasirusiru abo muleke battiŋŋane nga ffe tukola ssente nga bakola nga bafuna emirimu bawaabwe ewaabwe ffe tuli eno tuyagga akali Abannayuganda tebalina mirimu. Essente zetwateeka mu nnimiro eri ntugamba nti zibambeko ku byobulimi tuziteeka mu byakulwanyisa Congo ewa kakati Abafirika bonna bali batya nno sigamba nti mu Uganda mukka bonna bali awo bakyakolerera bali nga bali bagamba muleka abawudda bano bazibu b'amaaso bawudda bennyini era bawudda bennyini era tuli bawudda ddala n'otuuka mu lutalo n'ogamba nti bannaye kakati abatinŋane Sudaani ddala ddala bakozesa babijjawa emmotoka zonna bwe ziba tezaava Japan zaava mu Europe ziri mu lutalo emundu zebakutte zonna tebazikola Sudaani bagulangule. Amasasi ge bakola bayinza ogamba nti atugakola ke tulina factory ekola amasasi wali eri ogenekanga n'obusoso bayita buganga ne bateeka mu busoso bateeka mu busoso ngo era twagakoze nga bali eri batunda ng'era factory ezabwe zikola era abantu abaabwe nga bagamba nti unemployment mu America betuuka ku 6% ne bagamba nti America abandi bakola 6 tebalina mirimu. Gavumenti
batya n'okukyogera bagamba nti gavumenti mutya n'okugenda ku kampeyini ogwokubiri tebajja kubalonda naye wano se oba owulira batalina mirimu omala kulaba wali mu Kampala wano akantu ne kabawo katono nnyo buddakiika emu ng'abantu bakuŋŋanyadde 300 abazze okulaba ekyo kiraga ki oba wenye mulimu ali eri ng'oli ku mulimu n'ovaayo nti ogenda olabe kakyakabadde ku luguudo tebakugaba ku mulimu so bbula lya bikolwa ebbula mirimu ne bano mu bakulembeze abadde ayitawo nebaga kati wano nti Besigye abadde ayitawo abantu bonna bakuŋŋaana bamugoberere okuva wano otuuke Wandege BOBIWINE abadde atunda engegeze wali eri aleka engegeze wali yali agenda agoberere Besigye kubanga ayiseewo olidde olaba nga tulina bbula lya mirimu nti balina mirimu gye bakola so ebitongole bino Oweekitiibwa ayigigiza ofiisi tebirina kye bituyambye ne president yateekawo ekitongole ekya State House Anti-Corruption Unit ebyo byonna biga in fact ne gye buvuddeko era yalonda Brigadier Nakalema oba Brigadier Brigadier n'amulonda era abeere nga atuusa direct ensonga eno tebiyambye ebyo sirowooza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So ekinayamba kyekiri kye wagambye ekyokukyusa abantu kyokka oba waliwo ebirala abula protection ugamba nti enti gwobadde kakati gwe nti omukulu eri asize akamishona gundi nti okosa enkyo ojja kukola wali nti gwojja kukola wali rekodi za gavumenti gobanga ziri perfect nga bw'oba ofuluma weeziri awo wandinzi ng'ogenda Tubali gavumenti ezimina byonna abadde mbituteeka olaba balwanyisa Trump nti ebintu bya gavumenti ebimu yabitwala eka byandibadde bisigala wali bya gavumenti si bibyo awe naageza Kisekka natulanga nnyo ne Kisekka naye sewo Kisekka omugenzi Samson mutabani we baali bagenda Entebbe ne batumeregana n'emmotoka endala eya mutabani wa Kisekka negwawo eri yali ya gavumenti omuvubuka n'ajja eka n'agamba muzeeyi nti twafunye akabenje mbadde ngamba nti ogenja zikemu ku mmotoka zino gira ntambulira mu kusaya n'agula yaffe n'agamba nti zino mmotoka za gavumenti z'abaana kuzanyiramu mmotoka za gavumenti z'abaana kuzanyiramu mugende munasala amagezi mugende mugule emmotoka yammwe nesebo wotuukira ku stage eyo ng'otandise okumanya ebya public eby'abantu n'obyawula ku bibyo kubwo awolidde kakati sebo so tulemeddwa okusoosowaza wano ffe kyekimu era ku ebyo ebireese obuzibu era kyekimu ku ebyo njagala Oweekitiibwa kutwalako katono nnyo ku nsonga y'amabaati eyo naye mpulire kyogamba obulyako obwo obwali awo kubanga wagambye dda naye waliwo bye sinnawulira awo kubanga embeera eyaliwo yonna abantu bali bamanyi nti leero we bagenda okulabira omukulembeze w'eggwanga ng'avuddeyo ng'abantu bano bonna either abayiye nga tulabye ne cabinet reshuffle kuba abasinga baali baminisita naye ekitaali ne be baavunaana n'abakyali mu kkooti mu palamenti bakyakiika abali ku bbeiro zaabwe we nagenda okutandika okusoma mu Amerika nga tukyali bulenzi mwaka ogw'61 Kennedy yali amaze kuba pulezidenti omwaka gumu ng'ataddewo nti buli saa 11 olw'eggolo ku lunaku olwokubiri ajja kuba nga ne press conference kati press conference eyo ng'ekkiriza abamawulire okumubuuza buli kye baagala kyonna naye nayanukula nga bw'asobola singa president abadde ne press conference ezirregular nakkiriza abamawulire mmwe okumubuuza ebibuuzo awo mwandimubuuliza ne mugamba nti sebo Mr. President nti kazi ekibuuzo kye kibadde gamba kitya
tuli ku nsonga ya buli bwanguzi nti president ensonga eyo y'obulyake yandibadde obulyake obwe bagamba nti bwali mu mabaati baministers ne bagamba nti abantu 20 abagatwala wabakola ki yatugamba agenda taking political action gye tutannalaba kakati awo gwe mwandibadde mumubuulizaawo okusinga fe abali eno mu kyalo abasigale nga tuteebereza nti oba yatiisa nabo n'abagamba nti abamwe musigale nga ku mirimu gyamwe temufaayo muleke baleekaanira eyo ne musigala nga baleekaana mu mizanyo gya Shakespeare mwalimu wagambye nti ebikolebwa abanene nti bana abatono basigaleyo nga babyogerako naye nga bali babikoze. Kakati ffe tuli eno tugamba tetumanyidde ddala nsonga lwaki abamu babafaako abalala baleka nti balabika nga batafiiriddwako nga tena bamagamba bati bagafuna wakiriro yandirangidde omulundi ogumu n'agamba nti abange nti kali mwenna mugazzeeyo ne bagazaayo ne bagamba nti kasita gakomezebwawo gagende gakola ekyali kigendererwa wabula omu yagakubamu ebetuli naye yagakubamu emisumaali agali gatuuse ku kikomera tazimbye naye era mu kiseera kyekimu akyanji bagenda wali bagakola n'agulayo nazzaawo bwe yakola amabaati g'abakalamojja agaago naye nga bwe nagambye oli ku ntandikwa nti entandikwa yennyini situmanyidde ddala b'entegeka yali etya baali beetegese bulungi okukkiriza abakalamojja okugakozesa nga banaasobola kakati ewaawo toyinza kugamba nti tetwagezezaako tekwogezaako buli kintu kyonna okulaba engeri bantu gye bava mu nnaku tugambye nti mulimu gwa gavumenti okulwanyisa ennaku abantu bagiveemu okulwanyisa obwavu abantu babuveemu abakalamojja bakyali wala nnyo netegereza n'omungereza n'asinza ebungereza nayogera ku Africa Tony Blair ali memba wa kibiina kye bayita Labour Party omundi ogumu ku Labour Conference yagamba nti state ya Africa eringanga enkovu eri ku mwoyo gw'ensi endala zonna ezirowooza obulungi kakati kyekimu ng'omuntu yandigambye nti abakalamojja eringanga enkovu eri ku mwoyo gwa bannayuganda abalowooza bulungi nyobeere nga bakyali bwe batyo nawaga nti bali bakyanywa amazzi mu bitaba bakyanywa amazzi mu bitaba naye mulimu gwaffe kaakati okugamba nti tubayamba tutya tubayamba tutya tutandikirawa wateeka okubaawo weesobola okutandikira ne tugamba nti bajja genda nga bagenda bakyuka mpola mpola tusooke ate bayinza kuba nga tebanaba kumanya nti amalwaliro gayinza okuvumula abantu obulwadde bayinza okuba nti bannakimanyi kale kyetaaga okubatandikira ndowooza ku byenjigiriza tutandikire bwe baagala ennyo ku by'obulunzi byabwe ndowooza nti Mukalamojja yandisanyusa nnyo okulaba ente ennyimu nga nnungi nnyo ziri wali eri okusinga okulaba obubwe nga bukovvu awulidde kati nga tusobola kujjayo batonotola Abakalamojja bennyini bagenda tebalabire bannaabwe mpola mpola tulina nowana ekintu kyebaita simanyi nationalism ndowooza nti ali fake nationalism kiri fake bwe bagambira nti kiri kati nti bwe mudira Mayengo yava Essese ne mutwala nabeera DC Kalamojja nti bamulaze nti ensi eri united eyiwamu ngulabira ddala tekiri mu makulu mbere eri nze yavudde Essese Abakalamojja bagambe nga ntubukayo ngako enfufu yenkadde wano ogulo olukubako kolasi kakati ngaali bagamba nti omuwuda ono tunoonya mazzi ga nte kakati yagambwa ati enfufu etuli bubi nga ate nze Mayengo yavudde Essese mu nnyanja amazzi sigabbula ente ezaffe zinywa ku nnyanja kakati
nulaba kyekibunga bagamba kale poliisi olwokubanga abapoliisi abavudde Karamojja agenda akole Kabaale ekirage nti ensi eri wamu yavudde Kabaale agenda akole Sebeyi ensi eri wamu kale wepoliisi ava Busoga agenda akole Koboko natuuka eyo mukazi mukulu ne bamenya ennyumba ye abapoliisi ne bajja okukebera boogera Luswahili ayogera Lusoga tabitegeera byeboogera tabitegeera nebyeboogera naye tabitegeera ngaboga nti ensi egya kwegatta awo kakati bali bokka abakulu bokka bakamusionazi abandi bagenda berotatinga naye bano bamundi musirikale ali ku kyalo kuno nga bwako ate nikino ekyokugamba nti basulenga mu barracks nekyo kikyali kintu kyaki kibi nnyo ne bazaana abaana ne basomera mu kasomera kali mu barracks obwana bwana bukulanga bumanyi nti omulimu gw'omuntu wonna gwona gwa busirikale bwa poliisi owedde ne bufuna stigma eyo n'otunuulira abasirikale nga babasuuza nga batasaana kutula bantu genda wano ensambi esiwala nnyo olabe ennyumba omusirikale bamusuuza bw'avayo n'ajja ekimakerere n'abakuba nga muganya okulya ebijanjaalo mugamba ati atukubidde bwere ekkonda limuli ku mwoyo ajjukirayo byalya abantu bagenda bagamba nimukomplaining nga temweta kirowoozo tukole tutya abepoliisi basanga mu maka gaabwe bakeere nkya bagende bakole badde awaka ng'abakozi ba gavumenti abalabo naye babeera nagwo mulimu bw'oyogera ekyo nga bagamba kitegeeza nti abali mu Uganda abali mu Buganda bakolenga mu Buganda kubanga basula wa bwaka abali Busoga bakolenga mu Busoga kuba basula wa bwaka nedda ekyo kijja kuzimba ggwanga lya wamu eggwanga eryawamu lizimbwa mu kintu ngeri ndala nnyo si buntuntunga obwo kakati ekyo kitukirako sinaba kumanya nze ndaba nalinga mu America teriyo barracks z'abapoliisi buli opoliisi asula waka wawe nakerenkya n'agenda ekola natuukayo essaawa 3 n'abeera ku mulimu natta essaawa 11 nadda oli amuliivula n'atuuka ku ssaawa 11 n'atandika nakola natta essaawa 7 nadda eka omulala n'ava ewuwe n'atandika ku 7 n'atuusa ku 2 ez'enkya nadda ne bagenda nga bakola rotation bwete naye wano ewaffe eti balina bateekwa kuba nga basula mu barracks wamu ate ng'olaba integrity yakyo nyangu yakutegeera abapoliisi abazungu batandika poliisi kakati bakitandika batya bazze baswali e Kampala mukadde baga naye abandi Afirika abantu beesiga tibatulumba ekiro nti mufune ebisajja ebirala bitukuume nga tojja kuddira bano bali abaddiranye bano bw'oba okuŋŋaanya nti ate babakuume kyava nga agenda ewala eri nagira abasajja bonookwasa emiggo n'amafumu nti mukuume wano ne bakuuma wakati ne bategeera amaliraano beri bye boogera banaasulawa so esystem etandika eti banaasulawa nti ati tubazimbira obuyumba wali eri ye barakisi kati nolaba nga nikyo kisigadde ne kati kikyaliwo ekita abazungu abakitandika tubadde twakigijibya dda okwefuga kitegeeza ki kitegeeza nti tutandise okwerabirira naye tugenda tugamba nti ekintu kyona tugenda tukikopa bukopi obanga ab'Obungereza bakola batyo bw'otuuka no mu kkooti nofe ennaku nosinga ne kkooti zogera mu Lungereza nogandi bameka bana abategeera Olungereza lwayogera mu kkooti bameka ku nsi ekyalimu n'abantu kyalimu n'abantu ku buli kimu kyaliko abantu nga 25 abatamina kusoma na kuwandiika mbu nabo amateeka gabakwata ekyenkanyi nogayisa wali mu paalamenti gali mu Lungereza n'abali mu paalamenti abamu haafu tebategedde kyerifaako nze nakitesitinga nakiraba n'amaaso gange ng'okyayinza okuvaali eri waliwo etteeka litwayisanga ennaku zonsomere bakyalikola nga bayita finance bill nemuyisa erengedde ku misolo esaati twongeddeko 1%, entebe twongeddeko 5%, eddagala tukendezezaako 1%. Ate erimala okuyita singa wamawulire mukujjukuja ayimiriranga ku mulyango wali nga tufuluma n'agamba nti honorable omusolo ku mafuta ku munyu bagwongeddeko banedda nga ono bayinza okugamba nti ebintu bino bitabulatabula era basinga nazanya akazannyo omulundi ogumu sigenda kukerabira nagenda nenkwata finance bill eyo nenzijja wano
nengenda nsala ku misolo gyonna egikwata ku bintu byewaffe sese nengenda nga nsalako nga nyongera ku birala nsaze ku misolo gigiba ku nnyini z'amaato nenjongera ku nnyini z'ennyonyi nensala emisolo ku butimba nenjongera ku bintu byeno kati nempandiika nensirika nemala okutayipinga nemitumo nenzitegeeza empapula nenziteeka wali entuumu kati nendaba lwe bagenda okuyisa finance bill nengenda nazo ngaebulede kikanga 10 nenteeka mu pigeon holes z'abamemba bonna kakati nebajja nengenda nentuula nebajja nebazijjamu nagenda okulaba nga minisita atandise okulaba nga anakoze amendment kintu kyayita suubira nampita mayanja nkanje yali mayanja nkanje mayengo jangu bino biki naye nkyagenda okugamba nti ntandika okumunyonyola nebakuba ku luggi eri nti sipiika ayingira nensituka mangu nenzerayo nentuula sipiika olwatula nagamba finance bill 1992 second reading nga nsituka nga ngamba nti njaga kumuvinga amendment clause namba gondi kino nasituka nagamba kati ekibu tukikola kijja kudistortinga kijja kuwabya embalirira yange nensituka nga nkisobe tekijja kuwabya agamba nti ajja afiirwa ssente awo naye nayongedde ku musolo gw'abali abatambula mu nnyonyi wali eri ezo jana zijja zazifiiriddwa wali ate abatambulira wano weŋŋamba ku nnyanja mu bwato bangi nnyo okusinga bali abatambulira mu nnyonyi ate abatambulira mu nnyonyi bagagga nnyo okusinga bali abatambulira mu bwato nebakiyisa nempisa ebintu 7 nenga nga naye nyini minisita kyakitegete kubanga bagenda nti balaba musolo nga banagutegeka tebagamba nti entebe tukendezaako 5% oba twongeddeko 10%. Olwozi bayita international code eza customs agambye nti item 234.50.723 delete 5 substitute 10 akati ugenda kubutegereza obwo nanimisa yabutegedde ajja ne technocrats bemabegeri babitegedde naye wanti alina time babuuza mangu kyabanti kyabadde kitegeeza ali wali eri kakati banakyali eri nga bali abatudde mu parliament ne bankendeza omusolo ku bintu byonna ebyaffe ebyesese nembikendezaako ennyini z'amaato spare parts zaazo ne butimba byonna nebikendeza nembisaamu omusajja ali atunda ennyini z'amaato emmangeri nekivuo nampeereza n'ennyini namba naga nti nkwadde ekirabo nakendeza omusolo yampeereza namba nange nenyigabira ekizinga kyerulamba nti bagikozesa nga ambulance okusomba abalwadde. Nkweyanziza owekitiibwa njagala kwolekera bana Uganda awo tubate sakisa okwogerako ne bannange bannayuganda bannange n'okubabuulira ebyendowooza kitalo nnyo n'okujja okumbuuliza ebintu ebiri sensitive mu akatonotono mu biseera nga budget bakajjanjula ate nga abantu bakyawoza omutawana gwe bagamba nti banyaga amabaati kale ng'ate nze ngayogera n'emirembe nga sina nnyo kyeneraliikirira kyandibadde kimpa akugamba nti osooka weetegeke osobole okutubuulira kiki kyolowooza nsobole okupima ebigambo byange si kulwa nga bannanga bamu bayinza obutasanyuka nti nayogedde ebintu ebimu nga byebatandyagadde njogere naye kansubire nti bannaffe bawuliriza bo banaatandika okugeraageranya byeŋŋambye nabo nga bajja babiraba netugamba nti ffenna tukwate awamu tusobole okulwanyisa abalabe bennamenye bali ku ntandikwa ennaku gyempise miseries tulwanyise obwavu tulwanyise endwadde tulwanyise obutamanya n'okusingira ddala tulwanyise obukulupya n'obulyake. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.